ekigudde ku president Bobi Wine ng'ava embalala police ekiguddeko kakati nno okuva olunaku president lwe yakomawo okuva mu ggwanga erya Bungereza n'akomawo mu Uganda era ono amangu n'embiro yalinnyirawo n'asimbula nakkirira embalala era nga bw'olaba kakati akatambi kano nkulaga ebifa embalala mu kibuga mu nnyini wabula poliisi n'amagye abakuuma ddembe ampuliriza abali mu ngoye eza bulijjo kw'ossa abo abali mu byambalo baabuna ekibuga kyonna eky'embalala kw'ossa ne sababuzi ezeetoloddewo oba obutundu obwetoloddewo kakati nno njagala owulire nti Mwami Kyagulanyi omuntu ono wanjawulo nnyo era gwe wenna abadde alooza nti Mwami Kyagulanyi muntu wa bulijjo ono si wa bulijjo kakati munnange mu nnaku ey'ekitalo ennyo tuli mu kkungubaga tuli mu kufiirwa era ng'olunaku olwaleero tumaze okubeera nga tuziika wali emitooma maama Jole ono abadde deputy president oba vice president owa Nuupu mu bitundu bya Western kakati nno poliisi mwenna mwakimanya nga bwe yasuula eggere oba bwe yalinnya eggere mu nteekateeka ez'okusaba ezaali ku kisaawe ekimu wano embalala kakati olwo okusaba ne kubeera mu maka aga neighbor ow'omukyalo ono maama Jole kakati omugenzi essaawa zino wabula mukwano gwange ampuliriza ebigambo birungi si birungi president bw'amaze okubeera nga aziika ono essaawa yonna asaze okubeera nga abiteekamu engatto okudda mu Kampala wabula nga bwe gwali mu ntandikwa abasajja b'amagye ne poliisi bagambiddewo nti amakubo agamu talina kubeera nga agayitamu wuliriza amakubo agamu talina kubeera nga agakozesa come what may ekijja kijje alina okubeera nga akozesa amakubo bo ge bawulira ge baagala akozese kyannaku nnyo nti omuntu ng'ono VIP okubeera nga bamukijjanya n'okubeera nga bamumulako emirembe n'okubeera nga bamulemesa okubeera nga yita ya mu nsi ye kikuba enkukwe kakati nno wano wenjagala okuddizaayo eri kantu kali ke nakugamba nti waliwo abasajja abateekateeka era nga bapulaaninga okusonda ennyonyi ey'obwannannyini ono abeere nga gy'akozesa okubeera nga atambula mu bifo nga bino wabula bannayuganda bangi mu komenti muwanterawo nga mugamba nti tasaana kukozesa nnyonyi mbw abasajja bano bayinza okubeera nga bafunye omwaganya oba omuwaatwa okubirako ennyonyi eno kakati nno video soko jimpere ekigalo omanye nti ntambula na mulongo waswa ono agaba emikisa ono akuwa ekyogo n'onaaba era ono akumira ekyoto mukwano gwange emikisa ne gikuddira ne bw'oba oli Bulaaya ennamba eyo gy'olaba ono yatuteekamu ensimbi teweerabiranga kansoke nkulage ku katono nnyo mukwano gwange ampuliriza ku bibaddewo abaka ba paaliyamenti ab'enjawulo abayitirivu ennyo aba national platform abatwegasseeko wali eri mukwano gwange ampuliriza emitooma mu kuziika mbakuweko katono nnyo bwe mala bakuwa kakati tusimbule omulundi gumu nkubuulira ebinene poliisi kyeguddeko ne Mwami Kyagulanyi ng'ava emitooma okudda e Kampala. Is the youngest member of parliament, I believe, Honorable Kabuye Frank from Kasanda South. Omushinja ogu mwale yayehombe kaje n'abatinde buzibu takamuteganya Honorable Ruchamuzi David Karwanga from Busuju. Honorable Kaya Christine Nachi Mwero Woman MP Chiboka. Okomsha mkuru mungiu nyakuri nuru. Tiku, baramusi. Na baramusi ya mwena. Amazina nye Patrick Nsambo Shabe. Ninduga Kasanda. Kuna maka zidara kubana Romanya. Kwa kushene rosefu. No wa NUP. Na no nyakuri na Romanya. Baramusi uri nyakuri. Agandi basimu na banyawo. Amazina ganye nibanyita Sewungu Joseph Gonzaga LP Karongi County West kandi obwe ni Minister of Education mu Uganda abokuwa jeri Museveni akatahage yabula tubana hali so babuza Minister of Education olagira Sewungu Joseph Gonzaga wanga West Minister wetu government ya Kyagulanyi oguli Honorable Sanja Patrick the independent konka mnywani wetu tendero. Hati yongo mshijogu Honorable Zakendi we chairperson wa parliamentary caucus ya NUP ekibina twahayo sente n'ebintu tukora konka twajja kutusherekeza mama witu
twaletayo contribution endiizo 6.35 million. Kamushabe omwebembezi wako Kasiitu azitwalire family. Kansitwale ali kuzitwala ali abantu abamwe abutuyiriza nabo wakati babanjula. Former MPs who are here, please stand. Honorable Latif Sebagala Sengendo, Honorable Kaluya Andrew from Eastern Uganda. In fact, kitalo nnyo, kitalo ddala. Kakati omwoyo gwa Maama Jole gumaze okubeera nga mukwano gwange ono aziikiddwa wali eri Emitoma mu district ey'Emitoma. Wabula ekikubo ekyo kyolaba ky'ekiguudo ekigendayo eri maama gy'aziikiddwa era eno nga ye wali obujjajja bwe ampuliriza ono gyazaalibwa gyasibuka era gyamaze okubeera nga munnange aganzikibwa ku bijja by'abajjajjawe. Wabula kyannaku nnyo nti waliwo enteekateeka omukyalo ono okubeera nga bamulinda akubekubemu ku matu basobole okumussa ku nnyonyi bamutwale e Bulaaya bamujjanjabe. Wabula ono olumbe bwe lwamugwira ne bamutwala e Mbalali Referral Hospital teyasobola kubeera nga mukazi wattu adda n'engulu mpaka kutuusa ku kamussamuka wa nkomerero nga tazzeeko ngulu kuwakaaganya oba kufuna gapu emutwala muwongerayo ko oba oliawo afune ku bujjanjabi obusingaawo. Wabula kakati bino byonna nga bw'obiraba nga bigenda mu maaso nti enguudo mbi amalwaliro mabi kyokka nga waliwo n'amawulire agagamba nti omukyalo ono yandibanga mbu waliwo embeera oba oliawo mbu teyandifudde naye abatamanya ŋŋamba era nga mwenna mubunjukira akatambi ke nabaterawo wano nga waliwo omukulu eyali aleeta alaati namugamba nti mukwano maama vice president oba deputy president abasajja mu lukwero okubeera nga bakutugumbula ndabanga naawe mwoli weegendereze nnyo entambula zo endyayo na buli kimu. Era omusajja ono akatambi kano yakakola mwezi gwali gwa kutaano kyannaku nnyo n'emyezi 6 tegiweze nga maama amaze okubeera nga afa. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo akatambi kenjagala owulire nkuzzeeko emabega katono nnyo nkubuulire ensonga lwaki abasajja balemedde mu gavumenti owulire okubba okunyagulula ensimbi y'omuw'omusolo. Abasajja bano bakwata ebyuma oba obutiba obukuba ssente njagala owulire kati obutiba obukuba ssente ne bakuba ssente nga zaabwe ne bazikwira ebweru wa Uganda. Era bino byaliwo nga n'omusajja Governor Bank of Uganda tannaba kubeera nga afa. Kaakati bano ne bakubisa obuwumbi obusukka mu ampuliriza omudiri gw'ensimbi omuyitirivu ennyo era ng'obuwumbi buno bw'oba obuwulidde nawe ogenda kukwata ku mumwa. Abasajja ne bazikubisa naye nga si za gavumenti nga zaabwenga bantu ku buntu olwo ne bazingiza eggwanga ebigambo binene ebigambo bitiisa. Weewuunye bwe gy'okaabira obwavu waliwo akwata akatiba n'akuba ssente nga zize n'azituusa mu Bank of Uganda n'azeegabanya n'azeegabira ng'azijja bweru wa Uganda ng'akosa Bank of Uganda emmotoka za Bank of Uganda n'azivuga n'azitwala mu maka ge ne zifuuka zize nga ye nga mmwe tekuliiko muntu n'omu mu Uganda ayinako sheya ku ssente zino. Kakati n'ebigambo bino byewuunyisa njagala obirabe vidiyo eno ng'ogimperedde ekigalo era ng'ompyo subscribe ku mukutu gwaffe guno ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi ogwa AKTV Media Uganda. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa eggwanga disitulikiti lya Mawulire ya Uganda Media Center ku mikutu emigatta abantu kirazinga akakiiko akalwanyisa enguzi mu kago pulezidenti akakulirwa Lieutenant Colonel Edith Nakaleme bazinze ku banka enkulu okunoonyereza ku nsimbi obuwumbi 9 obugambibwa okuyingizibwa mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka. Mu kiwandiiko kino ekikwekweto kyabaddemu abasemwa iso ne poliisi. Ekiwandiiko kiraga nti bakubisa ssente zitali ntongole nga mu kikwekweto bazidde obuwumbi 6 eri abo banoonyerezaako. Ekiwandiiko era kiraga nti ssente zayingizibwa mu Uganda nga bayita ku kisaawe entebe era nga bazitambuza mu mmotoka za banka enkulu olwo bwe zaatuukayo ne zibula. Emyezi egiyise abakulu mu banka enkulu bagenda Bugirimaani okunona ssente z'eggwanga gye bazikubira mu nnyonyi empangise. Kirambika nti ttiimu yakulembera mu Dr. Balenzi omumyuka wa dayirekita obw'entambuza y'emirimu yakiikirira Charles Malingako ng'oni dayirekita omujovo. Ekiwandiiko kiraga nti Dr. Balenzi n'omukungu omulala baakubisa obuwumbi 9 ez'ensusu bakwezi ku zibalo batumye nga bazikozesa okugula ebintu ebimu nga babisa ku nnyonyi. Kiraga nti bwe baatuuka ku kisaawe entebe olwo ssente ne bazissa mu mmotoka zaabwe okuzitwala. Ekiwandiiko kiraga nti baatuuka ku kisaawe entebe nga 27 omwezi oguwedde olwo ssente ne bazissa mmotoka zaabwe ne bazitwala. Mu kiseera kino bakuumibwa ku Ssemwayi Embuya. Mu kuwaayo muno omwogezi wa gavumenti Ofuno Pondo ategeezezza nti abantu awerako bakwatiddwa bayambeko mu kunoonyereza. Kuva ku olwo bakayita abantu abasukka mu 8 oba 10 kuva mu Bank of Uganda
okurecordinga statements zaabwe eri poliisi. Agambye nti ekyokukolebwa kyavudde ku gavana banka enkulu Tumusiime Mutebile okwekengira n'alagira akakiiko n'akalema kanoonyereze. Yeetaaga okukakasa lwaki oba Bank of Uganda yakyatalinga ennyonyi eno ebyamaguzi bino ebirala byajja bitya, ani eyakikoze, ani ali mu bukyamu. N'olwekyo okunoonyereza kwaffe wetwogerera kutunulira ku bakozi aba Bank of Uganda, abamu customs ne aviation. Ayogedde ku balina ebitereke ku nnyonyi eno nabo bayitiddwa babeeko bye babuuzibwa. Tebali mukomere kubanga tebanaba kusimbibwa mu maaso mu mbuga z'amateeka mu kooti, naye nga bakyababuulirizako bali mu mikono gya poliisi. Akaatiriza nti ab'ekibiina ky'amawanga amagatte bawandiikidde gavana Mutebile ku bitereke bye balina ku nnyonyi nga bakkiriza okusasula engasi ya mitwalo $25 egya dola. Mu kuddamu kwabwe ya airline mu buwandiike bagambye betondedde gavana Bank of Uganda ne Bank of Uganda okutwalira awamu, era ne bawaayo okusasula emitwalo 25 eza dola eza Amerika. Yenna Kalima mu kiwandiiko ky'ataddeko agambye nti baliko bye banoonyereza ku bitereke naye ng'emirimu mu banka enkulu gitambula. Mu kiseera kino by'okulinda binyweziddwa okwetoolola banka eno. Ebyo ebijjidde nga akakiiko akanoonyeza ku bitongole bya gavumenti akakasase kamaliriza okunoonyeza ku banka enkulu ku ngeri ez'ebyobusuubuzi gizaggalwamu n'okutundibwa nga kale kakulirwa Abdul Katonto. Mu kiseera kino ssentebe Aleko Mubaraka Munyaga yabadde ayagala addemu anoonyereze ku banka enkulu kyokka sipiika Rebecca Kadaga n'amukomako. Kakati nno bino byonna bigenda mu maaso, abasajja bano nakugamba babikola kagenderere era bino byonna babikola bakimanyi ebikolwa ebimenya amateeka. Mukwano gwange gwe atugoberera abasajja babikola kubanga bakimanyi bebali mu gavumenti, era abasajja bano bonna nga b'obimanyi nti baali bava sayidi emu okuva ku yali akulira banka awo wonna wonna n'abamuddirira. Kaakati bassa kimu ne basala okubeera nga banyogolola eggwanga lyaffe. Kati awo olya inflation ng'esuse mu Uganda, kumbe ensimbi nnyingi ezingira mu Uganda naye nga tezikwatagana na ekonomi yaffe. Tetulina kye tutunze nti ssente ezo ziyingire mu ggwanga Uganda. Tetubamaze kubeera nga batunuulira nti ssente mmeka ezikaddiye ezeetaaga okulipuleesingibwa ne bakuba ssente ezo, wabula bo bukya buki ne bagatwagalayo biliyoni namba ne bagenda ne bagiprintinga essente ezo ne zita inflation mu ggwanga Uganda. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso era ng'enteekateeka zonna bwe muzimanyi nti waliwo omupango ogw'okubeera nga bannayuganda tugibwako okulonda abantu bano basigale nga beeronda bokka mu parliament. Kaakati nno bino byonna okubeera nga bigenda mu maaso bakuuma bya bugagga byabwe. Abasajja babba ne babba, kakati ebyobugagga byabwe essaawa etuuse abamu bakaddiye, abalala bafudde, abalala bavudde mu bifo mwe baabeeranga, abalala tebakyeyinza kyokka nga abaana baabwe abalaba bali incompetent. Kaakati nno kwe kusalawo basale ekkereje n'olukujjukujju okubeera nga beeremeza mu gavumenti okuteeka mu mwana wa Museveni. Kaakati nno jeno otafiire oba jeno civilian kahindi otafiire wano mbeera eno waviriddeyo. Nagaa nti mwami Museveni aleke mutabani we yeesimbewo nga Mwami Kyagulanyi bw'abadde akola, amuleke yeesimbewo nga Bobi Wine bw'abadde akola. Naye watali ekyo ogenda kulaba okuyiwa omusaayi, ogenda kulaba okulya n'okkomba essowaani, ogenda kulaba amajambiya. Kakati noono agamba nti ekyokujjako bannayuganda eddembe lyabwe okulonda mukulembeze waabwe si kye baalwanirira. Baalwanirira ebintu birala nnyo, era Mwami Museveni bw'anaabivaako ono naye agamba nja mwefuulira. Ebigambo biwanvu njagala obyewulirireko ate tugende mu maaso. Omusajja ono nga bw'omumanyi teyeerya ntama era nakole yakatambi n'enkulaga. Ono ng'akwata Mwami Museveni mu ngalo naye ng'ayina engeri gye yali amuwooningamu ng'amusongamu n'engalo. Namugaa nti bye twalwanirira wabivaako dda, kaakati okola byo naye nze nkulabula ekijja tonneekwasanga. Gamba nti bannayuganda balina olukusa okulonda pulezidenti waabwe. Otafiire agamba nti bannayuganda yonna gye bali basigaza olukusa ne right okulonda pulezidenti nga si ababaka ba palamenti nti balonze. Era budyo n'ategeeza nti obukulembeze bw'eggwanga si bwa Mwami Museveni. Presidency does not belong to President Museveni. Eyo entebe si yiye ya bannayuganda gwe basiimi gwe balonderamu.
Kahindo ono Otafiire abadde ayanukula ku bigambibwa nti abantu baagala waliwo move mu parliament nti egenda okuleetebwa nga kulembeze balonda mulonde babaka ba parliament. Otafiire agamba nti nedda, ate n'ekyokwata omuntu omuteekewo ng'omusika ekyo nedda, nti obukulembeze si bwa muntu, bwa bannayuganda balina right okulonda. Otafiire agamba nti bye byabalwanya. Abulira agamba nti okumanya obukulembeze si bwa mwami Museveni bwa bannayuganda, eyo entebe nti si ya balonda singa ebadde yiye, singa tasaba kalulu, naye okumanya nti si ye ensonga lwaki nti ekisanja bwe kiggwako addayo n'asaba akalulu. Kati agamba nti ye tasobola kukkiriza bya bannayuganda kubajjako right okulonda nga bwe biwulirwa nti mu palamenti bikola ki bireetebwa. Njagala kuwa Kahindo Otafiire ono generaali owulira ebigambo byazaayogera, avumirira ekyokwagala okuteekawo omuntu yenna asikirawo omukulembeze, era avumirira ekyokuggyako bannayuganda eddembe lyabwe okulonda, nga bwe twongera okuleka nti tubiroba atuliriza wenna woli ng'ogoberera Pal FM. Kahindo Otafiire lately ayina engeri gy'abadde agenda maaso n'okuba nti ayogera ebimu ku bigambo byenjagala okuwa. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Njagala kuwa ebimu ku bigambo bya Otafiire bino byazaayogera akaseera si kanene emabega. Ebigambo bye bibadde ng'ebiri nnyo ku sayidi y'abantu. Temukkiriza bakulembeze babba nga bagamba nti babbira mu linnya lyammwe. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Abakulembeze tebalina kubba. Nobody was the assault should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. Omukulembeze natabagamba nti mbabbira simanya biki ebitemubikkiriza. Otafiire. Because if you say so and so son will take over from the father, his son will also want to take over from kakati lumu avaayo agamba nti omuntu bw'agamba nti simanya taata bw'anaavawo omwana yaba atakinga over, kati omwana ate naye bw'anaazaala nga naye aleeta tunaabeera ku ekyo nti buli omu mwana taata. Because if you say so and so son will take over from the father, his son will also want to take over from his grandfather, then there will be Sultan. There will be Sultan number 1, Sultan number 2, and then the whole essence of democracy for which we fought will be lost. Bw'ogamba nti omwana asikire taata bye twalwanirira ebya democracy byonna bijja kuba bifudde. Let there be fair competition, including General Muhoozi. Let him prove to Ugandans that he is capable. Omuntu olina kulaga bantu nti osobola si byakusikira, buno si bwa kabaka. We fought for democracy. Okusinziira ku Otafiire kakati ku nsonga eno agamba nti ffe twalwanirira demokrasiya. We fought for democracy. The right to choose my leader. And on this, I have heard voices in parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea. Okusinziira ku Otafiire agamba nti kimenya amateeka abantu okudda mu parliament nti nga bagamba ebibiina by'obufuzi bye babironda omukulembeze eggwanga kimenya amateeka. They should be humble enough to understand why those of us who framed the constitution said the president shall be elected by the people, and not only the people but with 51%. Otafiire atuliriza agamba nti abaaliwo nga tuteekawo ssemateeka ono omujja eggwanga kwe litambulira twagamba nti pulezidenti alina kulondebwa bantu ate si kumala galonda nti simanya buli omu alondeddwa ng'owezezza n'ebitundu 5 mu kimu. Kati atuliriza nga biwulirwa nti Nobert Mao essaawa yonna agenda kutebolinga bill mu palamenti y'eggwanga nga bannayuganda tebakyalonda nga palamenti biggwera eyo. Otafiire avuddeyo n'agamba kakati nno nagamba nti omukutu gwa nkyukakyuka omulongoosa omuluutansozi ye kafulumu kumala ebizibu bulumala nnyoso nakugamba nti kasita omukoonako ebigambo biba biterera butereezi tewabaawo kubuuza kulala yadde okuwannaanya
embeera yonna eya buli kala ono ajja kukuyamba okubeera ng'ogyenganga. Kaakati nno ebigambo ng'omaze okubeera ng'obiwulira okuva Major General Civilian Kainda Otafiire, kaakati nno waliwo amawulire agalaga nti Mwami Museveni kaakati essaawa yonna entegetege zimufamba, empale zimukankana oluvannyuma lw'okubeera nga mbu alina ekimbe ekimubala embiriizi. Era gye buvuddeko ono mwena mawulire Lord Mayor ng'agamba nti Mwami Museveni yali ali ku ndiri era waaliwo okutuula obufufufu obwa family first family mu State House enkya n'eggulo nga maama agamba oba mukyala Janet Museveni oba Kataha Museveni mukyala wa General Museveni ono nga ye proposinga nti bba wa muwala waabwe yalina okukwata mu kintu kyokka nga Museveni agamba nti mutabani yalina okukwata mu kintu. Kakati bano ne bamerawo obutakkaanya ng'oli agamba nze neetaaga kubeera nga nkulembera eggwanga nga n'ono agamba nze neetaaga okukulembera eggwanga. Era gye buvuddeko mwabawulira nga baweereza ebigambo ebisongovu nga General Muhoozi avuma mukoddomi we nga bw'ali omubbi ow'ebbaluwa era ng'ono agamba nti mubabbi abasinga mu Uganda obubbi obukudde n'ejjembe. Kaakati omusajja ono nti yakulembera ababbi abo abalala bonna be mulabanga ababbi mbu ono ye Ssaababbi ekkonda asinga mu Uganda era mbu kaakati ono baba yabbye omulala tewaliwo mu mukwano gwange agoberera. Kyokka nga n'ono omusajja agamba lwaba ogwo yennyininyini agamba nti mukoddomi we General Muhoozi Kainerugaba talabangako muntu atalina nsanga ono era ono agamba yavayo nayogera mu bigambo nti omusajja ono yagobwa ddala ne mu meeting eza family kubanga tebamutwala nga kyabuntu mbw'ali awo omusajja wattu talina na reasoning capacity yonna talina na nsonga gy'ayinza kunyula mu family meeting. Kati era ono agamba nti ebikolobero bingi nnyo omusajja ono byakoze eby'okubeera nga anywa ne yeetamiirira mbu ne mu mpale ne yeegenderamu mbu era ono takoma okwo mbu ne bamaama mbu olumu abakaka akaboozi ak'ekifuba nabagamba nti kifuba ddembe ono n'abagirayo n'emmundu. Kaakati nno ng'amaze okubeera nga atamiira. Kaakati nno bano beewereza ebigambo bingi nnyo wabula omusajja ono alina ensonga ku General Museveni ne General Sale ne Muhoozi Kainerugaba byonna njagala obigattegatte oli ebigambo bino. Nze nabagamba njagala batukwate Museveni ne mutabani we babawe byonna bye baagala oba baagala tanka bazibatera mu kibiina ky'Eggalamba bampe AK47 egi ne magazini egi tutandike okwenoonya babawa ekika ky'emmundu kyonna kye bawula kye beetaaga. Nze njagala AK47 egi babeera aba twenoonye. Museveni ne mutabani we bwe bankwata oba bwe bankubirayo ne banzita ne babawa omulambo beyongera okufuga Uganda naye bwe nzinyiza n'obutabifunyizaako sasi gange neeri nenkomawo nga gundi ejjudde mazima nga magazini ejjudde naye nga mbirina misiri emiguwa nzija mbikuba nembitambuza Uganda yonna nga nzija mbikuba. Ate Museveni mbanjaga nenkugjamu empale nenkugjamu ne paapu otwo okunyuma otukuyise tukulinga ekutiya enkadde ziri ekutiya zedda ziri ezalinga ez'olugoye alina akabina kalinga ekutiya egira amazzi nkubeko obwo obunyuma obwo obuyise nkuleete nga bankusibya emiguwa n'egutabani gwo nkuleete nkuyise ekaseese mbalaga aba ADF nti aba ADF mbakutte nkuleete paka buwama nkujje tusoba kutuusa buwama nkujje buwama nkutwale ndageko abasoga be nkutwale embaali nga tete nze ndi mu mmotoka mwe mudduka tebabalimba Museveni ne mutabani we tebalina kye bali weewaawo mubampe njagala mubampe ng'ondoddeko ne Salimu Sale nga kwali mbikuletere nga mbiyonze bulungi nnyo ng'omupiira mbiyonde embireeti. Kaakati nno abasajja bano bangi ne bebalwalako obulwazi olaba bannayuganda nga bajaganya era nga badigida abamu bajjayo n'embuutu ne bazina ng'abasajja bano bamaze okukakasa nti omu ku bo ali ku ndiri. Era mawanga aga Bulaaya bwe bagendayo okujjanjabwa mulaba bannayuganda abali eyo nga bagenda ku malwaliro abantu bano bwe bagenda okujjanjabwa abamu nga bagenda ne ku hotelo abantu bano bwe basula ne beekalakasa nga babagamba muddeeyo e Uganda mukole amalwaliro musobole okubeera nga mujjanjabirweyo nga bannayuganda batalina ssente ze batwala Bulaaya kwejjanjaba mufaanagane mubbye ensi yaffe. Kati mumala okubba ensi ne mulaba nga ekimbe kibazinzeeko nga muddukire ne Bulaaya. Era bangi nnyo baakubwako dda n'envumbo nga tebakyasobola kubeera nga balinnya ebigere byabwe mawanga aga Bulaaya olw'obubbi okulinnyira eddembe ly'obuntu ampuliriza n'obukenuzi. Kaakati nno mu ngeri y'emu bino byonna nga bigenda mu maaso njagala nnyo mukwano gwange tutambulye mu buufu bwe bumu. Olunaku olwaleero tusibudde maama Jole ono nga badde deputy president wa Mwami Kyagulanyi oba wa National Unity Platform ono mu maserengeta ag'eggwanga Uganda. Wabula nga mu mbeera eno okubeera nga Mwami Kyagulanyi agenda eyo lwabadde lutalo nnyo
ate era ng'ebifo ebimu babibalemesezza era nga bw'omanyi nti abasajja bano bo baweereza mwami Museveni tebaweereza ggwanga ntegeeza bamukwata mundu kati bino byonna nga bigenda mu maaso mwalabye akabinja aka DP Block nga kavuddeyo ne kagamba nti ko kasazzeewo okubeera nga munnange keekolamu omulimu mbw era kafune omukulembeze mbw ajja kubeera mpuuga yajja obbakwatira bendera wabula nga bino byonna okugenda mu maaso amawulire gamanadde okufuluma nga galaga nti abasajja bano bamukaaku bamabikke n'abantu abalala babawa biliyoni 3 kati biliyoni zino 3 bali mu kukola accountability balina okubeera nga bongera okuzoganya n'okukyankalanya opposition kubanga bano tubamanyi bakolera mwami Museveni kati biliyoni 3 ezaabaweebwa baazigabanagabana era kakati mukaaku obwavu bwe yali aliko ampuliriza akasente bwe yakafuna kakati gemaanyi gayogeza bamabikke bonna bano bonna nga bankonwa mu politics wa Uganda kubanga baaliyo dda naye era ekyabatwalayo tebasobola kubeera nga bakikola kyokka nga mukaaku yeesimbako ne ku bukulembeze bw'eggwanga era y'omu ku baasemba n'abaana be ne mukazi we ne famire yabo tewali yamuwa kalulu kati obusungu obwo n'okubeera nga mu NUP bamu makadi yasalawo kunyiiga n'agenda butereevu mu NRM ne babawa biliyoni 3 kakati sente zino ze basaasaanya n'okulaga mukama waabwe yazibawa nti tukola nnyo opposition tugiyuuyayuuya wabula mpuuga yavudde naga nze sigenda kubeera pulezidenti wammwe mbamanye ebintu byammwe muve eno mudde eri kyokka nga n'ono yennyinnyini mpuuga ayogera era naye y'omu mu matankane nga mpale z'aba 7 buli myaka 5 egiyitawo onajja na kibiina kirala buli myaka 5 egiyitawo onajja na kibiina kirala kakati no binongo mazo biwulira twongereyo okubeera nga tubinnyonnyoka lwaki abasajja bano balonze empuuga ne mapuuga ow'ebitaano owulire ebigambo DP Block oye DP Block oye omukulembeze waabwe yaani mafaya simpuuga ne mapuuga nze munnyumira abakulu baali mu kimotoka kyabwe ekya DP Block naye nga tekirina lugendo ne bagaye ekimotoka kino kitukeereya tuveemu tutambule nga munnange bavaamu batambula kati mu kutambula bayita shortcut bagenda bayita shortcut babula bagwa ku main nga main tebamanye eragawa tebamanye obeeze eno ziragawa obeezigenda eri ziragawa bayimiriza buyimiriza nga munnange tebabuukira NUP bagenda olabe batwala mu State House ne bagamba ffe tugenda Moroto ate mu State House ffe tetugenda mu State House tugenda Moroto bagezaako okulwana ffe temututwala eyo temututwala mu State House ffe tugenda Moroto abeebitiiyo bakiseka nga tebabibaka bakondakita nga tusooka tutiiya sijjayo kasasiro mugende nga baddayo mu kimotoka kyabwe ekitalina lugendo mwalinye emmotoka gye mutamanyi gyeraga ffe twagala ntebe yaffe twagala ggwanga lyaffe kutereera ate mmwe mugenda mu birala mugenda mu bivvulu kuyisa bivvulu osegedde Museveni takyayina kyagamba bannayuganda kati olw'okuba takyayina kyagamba bannayuganda asindika abantu nga mmwe mugende mu buzebuze mulimberimbe muzanye katemba awo mwefuule nti mumulwanyisa kumbe muli mu katemba mwereere situlago yavudde ku nnyanjula kati katandise olaba twejjako abasajja abo olaba munnayuganda abuuka abasajja abo wallahi kati olugendo weeruli tulaba gye tugenda wallahi abakulu baali mu NUP nga balaba NUP batwala mu lugendo lulala ate bo balaga walala ne bagamba bannange tufudde omusajja ate yabatuma kuva mu State House kugenda wa kugenda kulwanisa kuwa bantu direction ebatwala Moroto ebajje mu State House ate bagenda okutuula mu mmotoka ng'enetero tubatuusa mu State House ne bagamba omusajja agenda tukuba miggo mutujire mwawo emisinde gye baddusa oludduka bakambwe naye bafutusojja bammwe temubaleka nagenza olaba nga Abedi bwanika mulinga abamulese kiki futusojja omukulu saabafuutu nze munnyumira mbabuulira tugenda kuwangula olutalo luno kubanga buli kaseera tukola ki tugaziya ku ki munnabyabufuzi yennajja afuta Kyagulanyi n'akulaga nti ye talina Kyagulanyi mbuzi naye azze kulwanyisa Museveni bonna katemba woba omanyi nti oyagala Museveni agende osobola okulaba n'ogaa ndi abantu be bamulwanyisiza balina we bamutuuseeko katwegatteko bwegasi tulwane
Osegedde twabasanga tebalina lugendo ne baagala bafunawo obushoti kati nga bagenda walala babatuma mu lugendo lulala ne bakwata lugendo lulala. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Lwaki bamuvinga biiru ey'okugjawo video yino nno netandise mwe muve mu nseko. Lwaki baagala okumuvinga biiru ey'okulondera mu palamenti? Bali mu kuteekateeka, bali mu kulaba bannayuganda ba East Africa n'ensi yonna egenda kyogerako ki. Museveni ateekateeka okutabangula eggwanga mu bintu bingi nnyo. Eno ye meeting gye baabaddemu bibino ebiri emabega waakyo. Baagala okunyiiza ennyo Abannayuganda nga bateekateeka ebyo ebyokugikwatako. Kyova olaba batusindika nnyo okututwala mu kulowooleza mu kulonda akalulu simanyi mpuuga agamba aleeta electoral reforms. Lumwa Richard agamba mbuno aleta electoral reforms. Mawube agamba aleta electoral reforms. Owulira bwe bakipikapikaawo kate tubadde tuli awo mbu DP Buloko yemaze okufuna candidate waayo ye Mpuuga. Owulira ate eri bagenda kujjawo okulondera mu palamenti. Gundi abantu okulonda batuteke mu palamenti. Olaba bwe batugatta obwongo speed eyo biki ebiri emabega waabyo biibino wano. Ate network ebadde kinaawe. Ebiri emabega waabyo biibino. Bali mu kuluka olukwe. Olukwe luno lugenda kustandika n'essaga empitirivu ennyo mu Uganda. Nga bolaba ekibadde mu KCC era ekiri mu KCCA kigenda kutambula mu bitongole byonna. Era mu bbanga ttono nnyo bwe muba temumuggyeko leero oba enkya emisaala gy'aba civil servants gyonna gigenda kubula. Bamale omwezi nga tebafunye musaala bonna buli kitongole mu education mu magye mu poliisi emisaala gibule. Gundi oyo bamuyita ni software oyo akola ku gundi eyo ogaba emisaala byonna bife byonna byetabangule sente zibule batabangule ebintu byonna. Ministry of Water ne Water Authority simanyi Sewage Authority bikyankala n'abantu babenga tebalina mazzi amasannyalaze gaveeko ebintu Uganda bagishatinge down indirectly. Emisala gibuze buli muntu awulira obulumi muwulire bulungi bino bye bibagoba. Lwaki Kyagulanyi afuuse ensonga, revolution efuuse ensonga, bawulira obuyinza bugenda, baagala obuyinza okusigala mu bo. Bagenda kukola batya? Bagenda kucyankalanya ebintu byonna software yenna amasannyalaze amazzi abafuna emisala gya gavumenti amagye g'ekyange poliisi y'ekyange ebintu by'ekyange nnyo. Kakati bwe bimala okutuuka awo nga bimaze otuuka awo wennyini waliwo ekintu kye bataakutudde eggulo biri ebintu ebibiri tebannasalako kimu. Kati bwe bimala okwetabangula bityo Muhoozi aveeyo nga CDF awambe eggwanga. Kati kye batakkaanyizaako awambe akwate Museveni yefuula amukutte amusibire mu State House gy'anaaba alimu oba Nakasero efuuke ekkomera lya president abaddeko amuprotectingira awo oba
Museveni afuna olugendo abenga afulumye bweru w'eggwanga Muhoozi awambe. Muhoozi bw'awamba bino byo bamaze ddo bikkaanyaako. Oluwamba bw'ati akwate Salimu Sale. Salimu Sale wagenda omuteeka wateeketeeke naye ng'amuvunaana ensimbi z'abadde akozesa n'amaanyi na biki okudibaga ssente za gavumenti Salimu Sale yazijjawa. Omwana akwate taata we Salimu Sale, akwate Sodo, akwate Toyota, akwate abanene mu gavumenti abalidde enguzi abali mu sikando. Olwo ng'obulumi buli ku buli muntu, jjukira amazzi, amasannyalaze, emisaala. Muhoozi awambe kati atandika okutereeza ebintu. Bagambye bino ebintu Museveni yabadde abategeeza engeri gye bizze bikolebwamu nti bwe baali baagala obuyinza obutwala baali tebasobola butwala mulundi gumu, bajja babuwozaawoza mu myaka gya 70s ne 80s awo lule binayiisa muwanga, naye nga be balimu nga bwagala kujja eno muba Museveni kati bujja buwolaawolamu. Era ne bagamba nti ne ku luli Abaganda ye yali pulobulemu ne kakati Abaganda ye pulobulemu. Nti kati Muhoozi bw'awamba tajja direct mu buyinza, akwata Omuganda amuteekewo naye babenga bamuliko closely nga e Rwanda bwe bakola Bizimungu. Bakagame bino bye byabadde mu meeting zaabwe. Bizimungu Bakagame bwe bawamba e Rwanda, Kagame teyagirawo mu ntebe, yasoka n'ateekako awo Bizimungu ne Bigiramungu nga be bali in charge. Bagenda baseetuka mpola, abajjawo mpola kubanga baali Bahutu nga yali eno naye nga ya controllinga indirectly. Kakati oluvannyuma Kagame n'akwata ekintu takitanga paka kati nti kati ne kakati olw'okuba Muhoozi tayagalwa ekijjo mwagaza abantu ng'akutte Salimu Sale naye yegenda kuba ddiiru. Muwulira obuyinza bwe buba zitooweredde agenda kukwata Salimu Sale, akwate Sodo, akwate Toyota endulu zivuge, akwate ababbi bonna mu gavumenti, akwate baminisita endulu zivuge, ateekewo akakiiko okunoonyereza mu buli sekita, anoonyereze ku madda zonna ezibadde mu Uganda, ripooti ezibuze, ekyakikole ate abasibe ba political prisoners bonna abate n'abantu bonna amakomera abate ate abasibe bonna. Kati bw'amala obbata olwo nga kuliko Omuganda ono bagambye bawe Katumba Wamala kuba asobola okugatta buliigi, babeere nga bakulembeze Katumba Wamala naye nga bamumonitaringa closely. Muwulira ebigambo byenjogera. Ne bagamba bwe bati, ne baleeta examples nnyingi bwe baleese ebyaliwo mu 7 ne mu 8, ne baleeta ebyo ebyabalule ne Binayiisa ne bannaabo abaali awo Sageeza ezaali awo bamuwanga. Awo bonna nga Baganda be bagiriramu n'amuwa. Ne baleeta ebyokulabirako bya Traore owe Burkina Faso, yes, Burkinabe not so, owaba Burkinabe ne Dumbaye nti ewaabwe yafuuka hero. Era noono Muhoozi atambulire mu bigere by'Abatraore, mu bigere by'Abadumbaye, nti kati ekyo ateekewo inquiries ku ttaka kuki obuyinza asooka abulemere between 5 to 10 years. Nga Museveni bwe yatukola mu 9 mu 8 nga yakajja yateekawo Constitutional Review Commission n'atufuga emyaka 10 nga tetukutteeyo. Kati olw'okufuukuuza ebintu bingi nnyo nti ate ba political prisoners bonna ateekemu ababadde abakungu ba gavumenti eya kitaawe bonna abaggalire, bw'atyo bw'ajja okuwininga emitima gy'Abannayuganda. Kati bino byenjogera gye bali kakati embuto zibatokota.
mujja kikakasa naye ebyo bigenda kujja luvannyuma lwa ssaga nti kati olumala nga poliisi nyiivu tebalina misaala amagye manyiivu tegalina misaala kati bw'anaawamba abizze bafune emisaala gyabwe gyonna emikadde abalyake bonna abakwate akwate bannabyabufuzi akwate ababadde bannabyabufuzi mu gavumenti ya kitaawe kati nga ye Museveni ali bweru nti ajja kuba afulumyemu eggwanga nga bwe kyali ku Obote oba amukwate amuggalira awantu muwulira kati omutabani bw'atufuga 5 ku 10 nga tetukuteeko nga tetukutemu ng'akyatereeza ggwanga mbu kubanga kitaawe yali dibaga nnyo nti kati mukugira mu biseera ebyo nga muwozi awambye obuyinza ate muka demokrasi nga Museveni bwe yatukola nga yakajja mu gy'ekinaana